Eno ye posti ya Mr. President nga yanukula Chief Justice Owiny Dollo. Oluvannyuma lwa Owiny Dollo okuvaayo n'adifendinga ekitongole ky'essiga eddamuzi ng'agamba tekirinaamu kyekubira nga His Excellency Kyagulanyi bw'agamba. Era Owiny Dollo ng'agamba ekitongole kyennyini eky'essiga eddamuzi kye kyakkiriza His Excellency Kyagulanyi okuweebwa bbayiro mu 2021. Kati ye His Excellency Kyagulanyi amwanukudde amugamba bw'ati: Mr. Owiny Dollo, nze nfunye okwetegereza engeri gye muzzemu okukakasa kwange nti ekitongole ekiramuzi kye mukulembera kyenyigira mu kuyigganya ow'ekitiibwa Honorable Muhammad Ssegirinya okukakkana ng'afudde. Nga bwe nagambye mu kuziika kwe, ekitongole ekiramuzi n'abalala bonna abeekubaana okukuuma Honorable Ssegirinya mu kkomera ne bwe yali yeeyoleka bulungi nti afa, bonna balina omusaayi gwe mu ngalo. Naye njagala kumanya lwaki musanze ebigambo byange nga bisaana okuddibwamu naye nga mukyasirisa okuziba amatu ku kavuyo akagenda mu maaso mu lujjudde ng'okuvunaana okukozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye okumaze emyaka kati. Lwaki temutaddeyo maanyi gafaananako bwe gatyo mu kujulira obutali bwenkanya buno obumaze emyaka 4 ng'okuŋŋaanya enfuufu ku mmeeza yo mu kkooti enkulu? Obutali bwenkanya obulabye bannayuganda bangi nga bamaze emyaka oba emyezi mu makomera nga tebawozesebwa. Si kye ekitongole kye kimu ekiramuzi ekyasindika Kakwenza mu kkomera mu kifo ky'okumusindika mu ICU afuna obujjanjabi obw'amangu bwe yalabikira mu kkooti ng'ebiwundu bivunze oluvannyuma lw'okuwambibwa n'atulugunyizibwa olw'okunenya enfuga embi eya NRM. Ekyo ekitongole ekiramuzi kye kyagaana Honorable Ssegirinya eyali omulwadde okweyimirirwa okumala emyaka 2 emijjuvu. Kyokka ne bayimbula ababaka ba NRM abaali abalamu obulungi ne baminisita mu nnaku ntono zokka abakwatibwa olw'okubba obuyambi bwa bannansi abaali mu mbeera embi Kalamojja abaali bafa obwavu. Ekitongole ekyo kyennyini ekiramuzi kyasalira Edward aweebwa ekibonerezo kya kusibwa myaka 6 oluvannyuma lw'okunenya ku Dictator Museveni ku mukutu gwe ogwa TikTok. Kyokka ne balekawo abasirikale ba poliisi abakulu abakwata ne basiba ne batulugunya Honorable Zaake nga wabulawo katono okumutta. Olukalala luwanvu. Mr. Owiny Dollo wakozesa bubi ekifo kyo n'obuyinza bwammwe okumma bannayuganda obwenkanya mu mpaaba gye twawaba mu kkooti enkulu nga tuwakanya obufere bwa Dictator Museveni mu kulonda kwa 2021. Tewakoma awo, wabula wagenda mu maaso n'okugoba n'okuyigganya omulamuzi yekka mu kkooti eyo eyaguma okubuusabuusa ebiragiro bye ebimenya amateeka okutuusa lwe yadduka mu ggwanga okutaasa obulamu bwe. Mwewaana nti ekitongole ekiramuzi kye kikulembera kyantaasa bwe kyanzikiriza okuddamu okweyimira ne tuddamu okunoonya akalulu bwa pulezidenti. Naye ekyo tekiyinza kuba wala nnyo. Ekituufu kiri nti akazita akanene bannayuganda okwetooloola eggwanga ke baateeka ku gavumenti eno oluvannyuma lw'okukwatibwa kwaffe kyagireka nga tewali kyakukola okuggyako okukkiriza kkooti okutusumulula nga teyeeyagalidde nga n'omusango bwe gwali mu 2018. Ensonga endala eri nti wansi w'obukulembeze bwammwe ekitongole ekiramuzi kifuuse ekizibu ekitayagala oba ekitasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwakyo mu ssemateeka okugaba obwenkanya awatali kutya oba okusiimibwa ku misango Dictator Museveni ne gavumenti ye gye balangirira oba gye balowooza nti bafaayo ku biva mu bitongole. Ensonga lwaki ekitongole ekiramuzi kyamma Honorable Ssegirinya bbayiro ye Dictator Museveni okwawukanako n'amateeka era akiganye mu bulambulukufu. Mu kaseera ako wansi w'obukulembeze bwo ekitongole ekiramuzi tekyasobola kukuŋŋaanya buvumu bwonna okukkiriza oba okulabira ewala okukola ekituufu okuwa Honorable Ssegirinya bbayiro ng'obudde tebunnayita. N'olwekyo tekyewuunyisa bannansi okulaba ng'omusirikale yenna ow'ekitongole ekiramuzi akwata fayiro ezikwata ku nsonga ng'ezo eza Ssegirinya ku nkomerero alina okulowooza ku kigendererwa okusalawo ku gavumenti kyerina ku biseera byabwe eby'omu maaso n'emikisa mu kitongole kye ekiramuzi. Bannayuganda bakoye ekitongole ekiramuzi ekikola ng'essaawa enfu okutereeza emirundi 2 gyokka olunaku. Bano baagala babeewo ekitongole ekiramuzi ekitalikyukakyuka era ekitaliimu kyekubira mu kugaba obwenkanya n'okutaputa amateeka. Ne bwe kiba nti omuntu ateeberezebwa ki alabikira mu maaso gaakyo na kiki ekimuvunaanibwa, ekyo si kinene kyakubuuza. Nga tugenda mu maaso, bannayuganda basobola okusuubira nti musobola okukuŋŋaanya obuvumu n'okukomya omusango gw'abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. Bw'oba oli bize nnyo osobola okuwandiika akatundu kano akamu. Tusomye era tukkiriziganya n'ensala ennyingi eza kkooti ya ssemateeka ezigaana okukozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye era tetulina kya mugaso nnyo tetuyinza kwongerako. Akatundu ako kasobola okuzzaawo essuubi eri obukadde n'obukadde naye mpozi okuzzaawo obwesigo obwali buggaddwa Abannayuganda mu ssiga eddamuzi.